Abeeyo 24 atambula atya? Nkakasa atambula bulungi. Abalina plan ez'okuzimba ndoza mwatandise dda okutegeera kiki kye muteekeddwa okukola. Yes, tubaniriza in yet this new episode of ZIMBA NAFFE waneeno ku SK Media. Tulina bannaffe aba high energy electricals nga kati beyita ba halogen kyekyo energy. Yes. Halogen energy. Eryo linnya liwandiise naye high energy yemutubuuzaako ennyo lyeri lya ssente. So tugguse nate tetuli nno wala mujjukira enju eri gye tubadde tulaba emabegako ey'ensangi emmanja ekyalo bakiyita mmanja. Kati wetukomyewo twakulaga luli nga batandika roofing. Waliwo neyampeereza message awo naŋŋamba abavubuka nga akozesa bato banabikomererayo oba lwaki abantu balowooza abakadde be balina okuba waggulu. Abantu bagamba nga bato owembavuga tege emyaka gyaffe ffe tulina okwewanika omukadde adde eno agenda agwe nga tagenda kuyunga. olaba naawe atannaweza asatu oyimirira wano n'obagamba so enju gye tukomyewo. So njagala just mu ddakiika emu bbiri tusooke tulabe drone shots ez'ennyumba eno awo appreciating ojjukire bye nakunnyonnyola then tukomewo tukunnyonnyole ensereka eno ey'ennyumba entonotono bweti ebeera etya ennungi nga bw'ogenda okugiraba. Kale tukomawo. Ndowooza kyengezaako okunnyonnyola okiraba seetaaga kukozesa nnyo bigambo bingi okitegedde. Roofing eyo eri simple, ennyumba ogiraba si nnene bwaguuga naye ate mu kuzimba wano ndowooza engeri gye bagimenyaamenyamu kyekyasobozesezza emigongo okulabika obulungi bwe gityo. Okay, ekirala kale eyo lwaki ye yabadde choice? Kuba nga bw'omanyi nti buli omu aba ne choice ya kala gy'akolaki gy'ayagala. Balabye nnyo nga tukozesa black kati oli n'agamba naye nze bwe nkozesa ku kala ey'enjawulo tevaayo. Koze ne bakacungwa orange era kacungwa lwakuba ate aba roofing balina bwe bagiyita erinnya lye neerabidde. So ye n'asalawo akole ki? Akozese eno. Kati ye n'agamba nze kambeere wanjawulo kube muzze mukolera ne banneiba kankozese kategula ge gamu naye nze nkyuse mu kkala. Abantu baba basobola okumpa kkala yonna gye njagadde abakola. Balina kkala ziri 3. Black, red n'eno. Bwe mba njagala yange ngiserese pink.
Ati choice omuntu bulu mwagala okama nalabako ku mabaati ga bulu I think mu roofing sinagalaba mu gundi yawe nadala mu kategula mpoziko mugali aga versatile era nange sigalaba mu kategula sinagalaba bulu ye mwali mpozi awo osobola n'ogana obagamba ne bakuwa orange sorry ne bakuwani ne bapa pink bagamba mukansiigire wali ngende nkakozese so shortly abantu bandyagadde obannyonnyolemu na receiving ebibuuzo ebiwerako ne ŋŋamba ngenda kujja ebisinga tubyogerereko waneeno ng'abantu sekuddamu omwomu kiba kya bulyaza amaanyi ng'omuntu first of all njagala osooka otunnyonnyole roofing eno emitendera gwe twabasangako ate we mwamaze ndaba n'engalama ne mugibbirawo so twetaaga explanation eyo lwaki kijja kityo nga bwe nabannyonnyola nti okuva incident eriru yabaawo ennyumba gye twabalaga gye baali bateekamu omuti roofing gye baali bazizikamu omuti nti kati twagala nnyo kiraya nti omutima gumubeere wamu nti tetumukubye empewo nti atuuse ogamba nti agenda teekamu ceiling ate bamugambe nti ate ceiling tesobola agundi ya roofing tesobola wanirya ceiling so kati eyo empewo gye twagala obbajjamu nti twagala tujje tukigale lumu nga nawe ogirabako nga naye bakugamba kiki ogamba nti baagikuba yiyo yakola ki yatereera kuba kati oli omala okuluufinga n'asigalamu kyeyegu n'agamba naye roofing eyo tewankoze kiriira akuba siyina ssente naye biki kati so tukikola lumu tukiggala lumu kati onaabanja ki ku nnyumba ndabako plasta kugala kati tugenda kuddako phase ya kugala kuba twamaze okukola quotation kati bwe yeeterezaamu katono nnyo tugenda kuba tugiggala okugala ne plasta kiki ekyandize before singa aba agenda kugaza aluminium plasta yasooka naye bw'aba agenda kugaza steel yasooka ne kuddako plasta lwaki kibeera bwe enjawulo eriwo nti aluminium yetu si wakuteeka mu bisenge nga bw'onoogamba anchors za aluminium tezikwata eri naye jabeera wa misumaali kuba kati ate newoba okola measurements eza aluminium opimiramu ne plasta n'olyoka omanya obugazi bwaki bwa aluminium bwa frame gy'ogenda okukola ndeete kyenkana ki naye nti ate wali kwa gundi ku steel nti ye ate okoona bukoonyi ate ye steel tamalaayo kisenge kyonna anywera nti kati yejjukira abeera wakuzimbira muli ate ekiri ku aluminium nti aluminium ye abeera wakusibamu na misumaali then n'olyoka oteekako baglass ndoze ekyo n'abazimbi abalala nabo bakitegedde manyi kye nazudde waliyo n'abazimbi ababeerako kyebakola nga kati ku kyo no babaako ssebunga bakizudde nti ebyokuyiga bikyali bingi nebaga waayi kirabika twafunye awatuufu so kati bw'amaliriza waneeno plasta sisobola kubanga nkuba plasta kuba kino kibuuzo ngena compound bwe bagikola wabaawo ekinayonooneka biba bijja kwonooneka kinyuma nnyo ng'ebisinga biwedde kuba kati bwe tugamba nti kakati ate tukole plasta ate ndi eri bakola compound buli motoka lwe zijja zino ezireeta matiriyo ejjukira oli aba amaze okulevolinga ebintu byatandise okusimba omudde ebimuli atandise obisimba ng'ate oli ayiwamu omusenyu n'ajja ettaka linayongera dikola ki kulinyiga so wabaawo okutaataaganyizibwa kwegamba compound ejja luvannyuma nnyo nga tumaze okuggala plasta bamaze okugira gundi tiles ati awo then nga waliwo embeera gy'otera okulaba kati nga bwe twanyumya ku lujja olwo omuntu bw'amalatu okugatta ekikomera bw'ati n'olaba ate nga lufunze olujja oluliwa olujja kati wano olaba lugazi
kati nga bw'omanyi nti bw'oba ozimba ng'ozimba ekikomera kati jjukira eno baamusooka okuzimba n'ekyemmanga baamusooka okuzimba nti kati kitegeeza nti ono ow'ekyengulu aba yazimba n'amalayo kati ate ono tasobola kugamba nti azimba amaleyo lwa nsonga olwedde oli yayimirira yazimba dda muki mu Lwangi nti ate era ne bw'oba ozimba tasobola zimba kisenga kiriraanidde ddala kiri era still wabaawo bufuuti bw'okola ki bw'olekayo kukiwa space n'egu n'empagi zino olumu eziba zidde ebweru okufuna space gye zikola ki yes kati so nti yensonga kintu kiba ng'ekyekola ki awafunda kati ono tasobola kugatta bugasi wano bw'ati anti kati kisinzira kiri eriye ayinza okuba sinantegeeragana kuba kati ono bw'aba tayagala ye azimbire ku kikero akijjewo yazimbe oba ekikyakiyimuse mu bbanga akiyimuse mu bbanga naye kati ekireetawo ekyo nti oli ayinza okuba nga ayagala teeka amataala g'enjawulo ku kikomera ki naye ng'ate oli tajja mukkiriza kudda ku kikomera ki atandika okitonaatona kati kyava olaba nti asalawo n'agamba kanzimbe ekyange nkikole byenkola ki byenjagala nti kati oli yazimbisa amabulooka naye ng'ate ono ayagala 9 yes sesobola kumuzimbira kuli bwenti kugundi ebbali woyo oba tosobola kiba kyetaaga n'olekawo ka space abazimbi lwaki mwagala nnyo space kati nga bwe nkugambye nti empagi ziri bwe ziba nga zifuluma zidda bweru obutafunza munda kitegeeze nti eri olina okulekayo space gye zigenda okudda yesebo omanyi waliwo ekintu kyotatera kwagala kunnyonnyola naye ate bba abantu bakibuuza omuntu yenna alaba roofing eno ng'ewedde kuba ne luli baabuuza nti ennyumba tugirabye nfunda naye ate eyinza okulabika obulungi ng'omuntu kati roof ng'eyo oli ayagala nnyo estimation nti kati bwe mba nkazimbye awo nterekawo mmeka bantu bagala ebya ssente ebyo babyagala naye olumu batusoma nkimanyi ekyongezebwamu tulina obbannyonnyola nti estimation gy'owa teba final eyinza okubeera even lesa oba nezeeyongerako yes kati bwe tubala roofing eno ne siringi yaako nga bwe nabagamba eno site client yampa mu dollars yampa mu dollars yampa million zali 14 mu dollars so bwe twabadde tulufinga ne tugamba nti kati mulimu obweyongedde emitwalo 14 oba million 14 yazituwa mu dollars ze dollar nga 14 something kuba yakola ki twagenda bugenze tuzikola kine tuzikyusa naye nga yazituwa mu dollars so nti bwe twagatta ssente zonna twalaba nga bw'ogatta roofing bw'ogatta ssente ze yasooka otuwa n'ezaddako okuba nti tumaliriza nga ziri million 15 okusereka n'okuba siringi yesebo so nti oli bw'aba ayina ng'ayina ennyumba size y'emu tujja tambuliramu eyo range 14 ku 16 naye ate gwe oyinza okuba oyinamu ebirala by'oyagala ssente ne zigenda zeeyongera kati nga bw'olaba nti tetwateekako gold fascia boards uno kwe tusiba engogo gutters tetwabiteekako anti nga bwe ngambye nti oli asooka n'alaba wakola ki wasobola ate nga kino kyekyenkizo okusinga kuba kiri okikole anytime you feel like so nti kati oli ayinza okujja nga kuliko okusiba gutters bino outlets ate amazi kati so noweesanga nti kiyinza okukola ki okweyongeramuuko waliwo omulala eyabuuzizza ng'agamba bwe yalabye establishment ya kalina eno n'agamba ye ettaka eriye teriweza 5 ku 10 tonoko ku ekyo naye nga naye yeebuuza kino kyennyini kisobola okutuulako kati osooka n'omanya lyenkana ki kwegamba estimate ye ey'ettaka lyalinga ali ku 5 nga ku 6 kiba kitono waba watono nnyo kiba kitono kuba kati kibeeranga nti ennyumba ogagizimbira ddala mu Lwangi yes bwe kibeera omalejo so just tukubira plan ne tulaba ki ekijja ku ttaka lyo ne tutagira nti gundi kyazimbye nange nnyino zimba no wabula ne tukubya plan ne tugamba nti okusinziza ku ttaka lyoyina
mujja kujjamu kino okuleka nga neiba akuguzizza naye ekitali ekyo ojja kgenda nekino ekitali ekyo togenda sigaza lujja 5 ku 7 oba 5 ku 6 era mulina pulaani yakalina egendako tuyina okubaako kyetunyigawo kubanga bwe nadisikasinze n'omuntu ono ali wano mu Saudi Arabia akola kasente ke nga mugamba nti kweganga mu advisinga nti tokola mwamba bw'obanga onoonyamu space mu nju ye kuba ayagala enju naye nga yeetaaya kati nemugamba ntera kulaba nga bazimba bambusa abaagala okwetaaya kati kitegeeza bw'abeera nga ali ku kasozi kitegeeza ajja kubeera ne underground nti mu underground ate asobola oteekayo ebisenge by'abaana oba nemmeedi ebisenge nga 2 then nadda ku floor esooka oba ku ground floor n'agamba nti ataddeko dining ne seating n'ekiyungu then nga bwadda ku floor eyo esooka eya waggulu first floor eyo nga gye wali master bedroom ye kaba kasobola okgendako naye kisinzira landscape wawaali naye ate mubaamu ebifo nga ali ku flat tolina bwoyinza kugamba nti kiyiize wano so nolaba nga bugenda kubeera nga bufundafunda buti nga tasobola kwetaaya ndowooza mwami Kakooza ekyakiwulidde ye yabuuzizza ekibuuzo ekyo oli mu Saudi Arabia naye nga omulala abuuza nti yasobola okuzimba ennyumba bweti kalina naye nga tataddeeko kashedi ako naye no katugambe no master bedroom nga tekuli shedi ye takyetaaga oba design eteekeddwa okubaako nti design naye tutunuulira kiki mu budde bwe obw'eddembe ekinaakuyamba okubeera nti obwenyumirizaamu oba obunyumirwa kuba togenda kubeera mu budde bwo bwa ddembe wansi abaana balaba TV bali ku peesi bazanye bakuwogganira ogambe nti ate ogenda kujja odde mu buliri weebake wabula bw'oba ne ka balcony ko otula butuuzi wali kashedi n'olaba ku bayise bunyino obeera ku kkubo n'obala ku mmotoka n'owubira banneyiba nkulamusiza munaye naye togenda kuggula luggi buli omu alabe ne byatalina kulaba olw'okuba oyagala kukola kyo oyagala funa vyu y'ebweru so ekituteesaako obwo kakati waliwo omuntu eyandaze plan njo eri bweru design y'ebisenge ebiri modern master bedrooms ffe zonna ze tutambuddemu ndabako ekisenge kuyinza okubaako walking closet then n'ebiyigo by'omunda naye oli yadindaze nga munda ate eringa nnyumba ndala nga kuliko eddiiro kuliko nga wagazibwe wat walking closet kweganga master bedroom ogifiiringa anti kati kyekyo nti kati bw'ogamba nti ozimbye ennyumba yo nga bw'olaba eno ey'omwami owa Steel and Tube omwami Yiga nti kati bw'otuuka mu nnyumba ezo bwe zityo zoyinza osangamu ekyo ebisoboka olwe yaŋŋamba ne mu bwaffe buno kisoboka anti kati obifunyeefunye otya oyiiya waliwo kyoyiiya nga tekiyiiyika yandaza awantu nga mbutuufu ne obeera yiiyisi kuba tulambudde ku nju ennene mwami Lubega neera still nga tekirimu bannayuganda be batannafuna idiya eno kati gwe ate akiraba ku nnyumba yaffe ey'ekira kalina ekiyina gundi ebyo obunene obwali nayimanyi nti akoze closet B alina master bedroom naye ate alina bw'ova mu master bedroom noddabudiiro eddiiro eriri eryawaggulu nakalaba oteekamu n'akayungu kakatono kacyayi kofumbiramu alinayo ndowooza alinamu dining eyo then alinayo ne ka special kitchen akakikufule ya waggulu abaana be balusa kyayi wansi nga bawe jilya nzukuse kirenjale nnuma bana amanyi okuweriira ekiro adda buzzi wali nga atokosa si baana kwogerera nti taata mumuwulira ekiro bwa kati awo nkitegeera yekiyina naye nti olaba osobola olaba obunene bw'ennyumba naye kati ku zino tosobola era olina kugumana ekyoyinawo naye muno era siwagika mwaka yongu wakiri kitegeeza ofunziza ebisenge kati kyewandibadde ogamba nti ekiba ekisenge ky'omwana akola ki kyasulamu oba ekyomuwala kati kitegeeza tokitaddemu ekiyungu bajja kgenda otekamu akatonotono kajjamu kuukayo n'ebitambula ebitonotono kuleka ng'oli yekyayagala
Okay, so njagala tusooke tumalirize ekintu kya compound twakikoonako katono nnyo luli. Compound kati twagala otulage eno yennyini nnyini. Mugenda muwa magezi ki ku compound? Mbadde njasaba ekya compound. Omanyi ennyumba zaffe zonna ze tulaba. Zonna ndabye mu design nga compound kati nga nnungi. Gino tubalaga roofing. Naye kati tugenda tandika okubalaga finishing. Finishing eno. Tugenda tandika okubalaga wano tubalaga gundi temuddayo okulaba. Ne era nakati kankibbe kiyitewo kino. Finishing eno. Eya wansi eyo yonna oba pave oba ki. Corresponding etya n'engeri gye muzimbyemu ennyumba. Kati waliwo ennyumba ezimu z'osanga nga basibyeko obuyinja. Kati ate tosobola kukwata ku nnyumba ng'otaddeko obuyinja ate wansi n'oteekawo pasikalamu. Combination eba tejjavaayo. So nti tutunuulira nnyo ennyumba evuddeyo etya. Kyova olaba nti ne compound naye eriko pulaani. Ze zino zendaba zino ze mukola nga mu peva ze mukoze mulimu oluusi langi ekwatagana n'ennyumba. Good. Yes. Ke kakodi yako. Yes. Kyova olaba nti ne bw'okola kanope. Kati bangi abazimba n'akola kanope ye ng'ate alina ekikomera kya 99 tayagala kikuba plaster. Naye nga bw'otunuulira finishing wa kanope talina wagatta na kikomera. Lwako nti bangi bazimba buzimbi fa nti nze bwenkozesa 99 sikubako plaster. Naye ng'ate bw'otunuulira kanope yo ng'omuntu wazimba ekintu kyo ng'okyagala oyagala okirabire mu gundi omuntu kyanaagamba nti gundi yazimba. Yes. Tukola nnyo kanope zaffe nga zeetaagisa n'ekikomera okubeera ki okubeera plastered n'okiwaka kala nga kareflectinga n'ekiri ekiri ku ki ekiri ku kanope. Naye lwaki abazungu abamu bwe baba bazimba ebyo tebabifaako nnyo? For example, nja kuwa example y'ennyumba y'ekizungu nga abazungu be bagizimba eri ku lw'eggayazaawo. Bo bali olwajja ne bazimba ekintu kyabwe first floor second floor gye beebaka ne badesigninga ebweru they don't even mind. Andi kati kitegeeza yeyo fashion ye. Kati n'omuntu wakwante tunafuna abantu bazimbisa 99 atazikuba plaster. Naye n'oli ng'agambye nti nze ngenda zimbisa 99 nga ye design gy'alina bagikole pointing biki. Tewali kiba kikwetaagisa nga gwe ye fashion yo gy'okola ki? Gy'oyagala. Kuba kati ensonga lwaki tukozesa 99 zino sometimes bagamba zisevinga. Nti osobola obutagikuba plaster naye nesigala ng'ennyumba ekoze eki. Era nti omuntu azimbisa 99 todda ngaawo ne weteeka ku pressure nti nyina ogikuba plaster ndyoke ngiyingire. Gwe giyingire nga bweri bateeseemu enzigikola floors ba tiles nga teriiko plaster mpozi n'engalama bagikube plaster. Naye ogenda laba nga ate weeri emalirawo. Mu nearby future mba nsobola ogikola boarding. Kisinziira kiggwe kikyoyagala. Yes. Kisinziira kuba kati tulina gundi empya eya pipe waka wa gundi wa nyumba eza 99. Nti wano mu process ey'okubeera nga bazimba we tukolya pipe waka zote tuzirinda kuzisereka. Zino gy'osanga nga yonna bagikubye bagiwomoggodde kumpi kugimalawo. Wano mukikolera mu process wano. Tukikolera mu process wano nga bazimba. Ne tuyisaamu pipes zaffe ne bazizimbira muli. So kya nsonga omuntu okukiyiga olwaleero nti bw'oba onoozimbisa 99 n'owa piping omuyitirako. Abalina okujja n'abala. In fact ne ku pulaani okwo abeerako waayi tuyiseewa. Era nti oba olaba nti bw'ogenda ku gundi yaffe ey'ekira manyi kati twasazeewo tugikweke naye mugirinde mu magulawo gaayo nga tumukwasa ebisumuluzo. Nga tugenda okwokya emicomo wali zaali bbiri leero ziyinja bo bamekasimanyi. Ate kati ku luno bwe mutatuyita ebyo binaaba bikoze. Kati ey'ekira ye gundi ye method gye twakozesa
99 ezo bali mu kuzimba ne tukola pipe wako w'amataala gonna agagenda obeera mu bikibi kyenva ndabanga pipe taala wezigira tewasinise mannyo bwe tewasinise mannyo just twayisa munda muli wezifulumidde n'olabanga yafulumye naye nga tebabomodde gundi yaayo so ye method gye tugenda otandika okukozesa ku nnyumba ezokola ki nti oli ne bw'aba ayagala giyingira nga teri mu plasta olaba ng'enyumirayo omanyi nti olwansonga nti ate waliwo oba ogikonyekonye oyiseewo plasta ne bakikubako ate kiplasta kipipe nekizimbulukukayo bwekiti olaba nga kifaanana bubi naye kati wali tuzikola nga ziri internal. I think eyo mu session ya leero eyo ye lesson ate esinza obunene ndooza n'abazimbi bakiyize ekyo nakyo ndooza emboozi ereme kunyuma bunyumi tutegeere bino byonna baani ababikola era abantu oba nnyonnyole bulungi ku halogen energy ne bwekwatagana ne high energy electricals. Tweyanziza nnyo mwenna okuva gye tuvudde abaze nga batugoberera mukama abatuweera omukisa. Amanya Lubega Jimmy okuva mu kampani ya high energy electricals bano nga tebakyali high energy era mu nearby future tugenda kubeerenya tulikyusiza ddala kuba it was advisable nti tubeerere ddala mu kiri kye tuli ekituufu nti omuntu waba wakumanyira amanyirire ddala nti akati tebakyali ba high energy bafuuka ba halogen. Company yafuuse halogen energy engineering company. So wowe nawe bwe tukolera receipt n'olabanga kuliko halogen energy togamba nti kati kiraka bano bakamyufu company ntufu tuli company yemu just liri badde linnya lya business kati nga lino lye liri registered lya halogen energy engineering company naye tugenda viira ddala eri tudde mu linnya lyaffe ettuufu. Bogwe wena atwaga atusangibwa Nansana ku kizimbe Nansana Business Center room number C9 omwalizi ogwokusatu. Ate gwe wena ayagala okutuuka ku workshop yaffe oba watuwa omulimu gwo nga tuli mu gukolako oyagala tugwako bugwolawo bakituufu tugukola gwe jangu buzi ku Kyennabweru okuliraana amafuta ga Toto. Bw'oba ova Kakiri Wakiso osookera ku mafuta ga Toto noddaka eddwaliro lya Keya then ate ffe tusalaga n'ensalo n'eddwaliro lya Keya era bw'ova ku Toto noddako Keya ekizimbe ekyo ekinene ekiwanvu ekya kalina ojja kubolaba workshop eky'emmanga. Oba gwe wena nange oyagala tukubira kasimu kujja tukyalirako oyagala tukukyalireko oyagala tukolere inspection ku kizimbe kyo oyagala kubako byotwebuuzako biki byoyagala kusomesaamu oba okuwabulamu kuba ku namba zino okuli eya MTN ya 078 887552 eya MTN ya 078 887552 eya Airtel nebeera 074 083 073 n'osembyayo 5 eri 074 083 n'osembyayo 5 oba eri gye mwansaba nange neŋŋonda nga bangi bwe mulabye bwe muntuma nsitukirawo nengenda nekola kye mwagala mwantuma ennamba eri mmanya gange nenkikola yadde kyali kikontradictinga n'emirimu gyaffe ne company kuba tekiba kirungi ate okubeera nga omukozi ate esimu receiving sente eri mmanyago kati omukama wo oyinza omuyita emabe n'otoolako kati so gyobola ngenda gyejjako tugiddize ddala mu mannya ga company nga ne bw'oba ogisindiseko sente ennamba egigenda sigala naye nga ate bw'oba osindiseko sente olaba amannya ga company halogen energy engineering company so nga ne bw'oba ogambye nti oba ogikubyeko nga waliwo atagikwata secretary waffe yajja okukonfamingiranga nti sente zituuse nteekeko mannya ki oba receipt ebeere mannya ki enamba eri 070 659 1655 enamba eri 070 659 1655 era mu nearby future tugenda kuba tugiggulawo okubeera nti ekubibwako awo nga tumaze ogikwasa secretary waffe ng'evudde mmanya ga Lubega Jimmy ngeze mmanya ga halogen energy engineering company era mu bbanga eritali lyawala tugenda kuba tubawa accounts ez'enjawulo ze tugenda okubanga tuba advising okuteekako sente zammwe direct okuva eri kuba kati okuzisindika ku ssimu waliwo omutemu ate gw'otalina kusindika ate simanya tosukka bukadde bubiri ate tosukka kakadde kamu naye ng'oli yandiyagadde okusindikira ddala miliyoni nga 10 plus so tugenda kuba miliyoni 10 kuba site tuziyina miliyoni 10 plus olinga kwatya miliyoni 5
nagamba mumpa account nagakola ki nagakubako so tugenda kuba tubawa accounts zaffe ez'enjawulo mu Equity, Centenary, Stanbic era nga kwe kuli ne dollar accounts ezo ze munaaba mukozesa nga ne bwoba tukyusiza sente zo mukola bukozi ng'ono bwe yakola lwakwa nti ye yazituwa mu cash naye kati tugenda kuba tukibagondezaamu nti ne bwoba teweetisse bulk cash ojjo zireete ku office wabula gwe tukuwa buya account nti ziteekoko ne zisayininga nti ziri $400 oba $100 ne tugamba nti kati ziri okwo zitudde oba tikira nti gundi yazisindise tugenda kuba tubawa accounts ezo ate gwe wenawe nali ebweru nga mwebuuza mutufunye mutya mwogedde mutya naffe WhatsApp tezikola biki mutusange ku mitimbagano egy'enjawulo okuli Facebook, YouTube, Instagram, TikTok gweteka mbotesi high energy electricals tukyali mu linnya ekkadde naye tugenda kuba tukyusa era tujja kuba tubagamba nti kati twavudde mu high energy tuli mu halogen so bwebikubonyabonya noonya nze noonya mwami kaweesi nfune bwe mba kutuusaako tobonaabona nnyo noonya ye mu buli ngeri yonna oba nnungi oba bubi bwe noonya ono nze mbaako ku mikutu mummanyi gweteka mbotesi high energy electricals likinga subscribinga commentinga sharing eriyo naye natanakola ki atanaba kuba kukafunanga wawulaba nti kakola ki kanyuma okubanga okasharinga ne munno tweyanziza nnyo okay yeyo halogen energy Uganda mujje emirimu tugikola ne solar naye tumuyina bamuyina tumuyina temwerabira nnyo sibabulidde services zaffe ndebanje muzimanye kuba n'amanya mwagatuwa yes akasola kombadde kuba wakangamba okay yes ndoza byebyo bannange tujja kuba tuddamu okukwatagana nga tuli ku site endala oba ekitundu ekirala kyonna nga tuli ku mulimu guno gwe gumu okubalaga enzimba ey'omulembe ate tagenda kumalako nsimbi nyingi tubajjukiza nti sites zaffe zonna ze tukozeeko ze mulabye ku roofing biki oba nga tugadde tugenda ate kati tutandika kubalaga finishing mumanye kiki kye bayita finishing kale awo tujja kuba nawo tubatuusaawo kale okutuusa omulundi ogunaddako bannaye Mukama Katonda abatukuumire.